surprised ng'oli mu position gye weetuttemu lwakuba olowooza oli w'amaanyi ate ekintu kikube wantu nga tosobola kwejjamu. So abantu abamu obanga tolina magezi gasobola kuhandolinga situations byejjeemu oteekewo omuntu omulala asobola okwogera n'abo abantu gwe tosobola kukikola. Sinze akulira simanya nze masitawo simanya nze mukulu wano ebintu ebyantamaatama dda. Mpola mpola. Nina omwana asinga okwegomba yagamba ayagala body shape yo gye wafuna kati. Neŋŋamba nja kuleetera epaso tulinnya ku mutwe. Ate mbalinyirako ki? Nze nsiima muntu wagamba nti enkoze kirungi ngezaako oba agamba kibi tusiima. Tusiima ate kati ne bwe tunakirwanisa ofunamu ki? Epas nakulabyeko oyina bw'otandise movie industry. Tuyingiramu mpola mpola eyadde Cameo ne Lookman Ubuntu. Yes. Cameo bankubye mangu mangu firimu sirwamu nkubwa bampisiza mu bwangu embizi eyita ku muzikiti naye tujja tambulira tandika mpola mpola. Is this the first project nga gwe mu firimu? Yes, it's actually one of the first. Yes. Are we seeing you mukozi atwalabako Shiba yaliko mu firimu gye yalimu ne Queen of Katwe, Maurice Queen of Katwe nalimu mu audio salimu mu video. Yeah. Ne tulabako Cindy n'azannya Bella. Film industry tulaba nti nomutandise kino kikoze ebweru atutumuka mu music bamuleta mu wabanga asobola. Yes, wabanga asobola. Era tubalabyeko bangi Will Smith, Tupac, bazanye bani. Waki mu Uganda kino mulemye nnyo okikwatire wamu music okujoininga muyingire eri. I believe n'okumanya bantu abamu maybe tebaagala kikola but wetegereza abayimbi abasinga balinamu acting skills because remember music videos singa zeetaagamu ki acting. So ndowooza they are capable, it's just maybe tebakiraba mu nnyo plan for now but maybe gye bujja bayinza ojoininga, you never know. Twandibadde tulina movies zaffe mu firimu industry ne music biri waggulu nga byengasi. Ketwakulabye ng'oyingidde ne tugamba ku bintu by'okola ku social media. Yes. Nakuba kya tabu. Jasobola kozi mbyagala. Ate I have a lot of friends abali mu movies already. Abatandika nga mbalaba, you know, ba Alan Bakutos, you know, bani, brother wa Gundi, brother wa Alexon. Kutos is the brother to Michael Ross, he acts. So namulaba actually ngakyamwandikira music edda. So I'm actually glad to see that so many of those people bakola. Then nange nja kujja with time. Yeah. Kano kabade ka teaser tukulinde. Teaser, yeah, teaser. Nenjagala nzije moving anze actor okitegeera. Mweno bakubye. Bankubye mangu. Sibyagala ebintu. Takula bango kuliza kikono mwana nakuwa. Ya kikonde n'otunuzi nanti ate ye script. Script oyo inogifoloweka toyinza ganze kamukube oyo inogoberera kye bagamba bagenda kukuba wano ino okukkiriza bakkube because script bweti bwetambula. Okubeera Lookman is one of the celebrated artists but now wetwogera not only in Uganda tumulabyeko mu Netflix. Yes. You working with him Lookman. Yes. Naye si mwangu amalala galinga gago. Lookman mwangu. Lookman actually tayagala na kwogera Luzungu. Sajja wa kwogera Luganda. Si wa malala nnyo nga abantu bamusuubira but amanyi kyali. So you need people like that mu industry because abantu abaziye tebeemanyi gy'omusika gy'agenda. Some of us are really solid ntitokkiriza kumala gakuzunzazunza. So someone say oyo ayina amalala mayina dda yeemanyi amanyi value ye. Lookman amanyi value ye. Lookman bamuwako award sebo najja n'agikima n'abagamba bugambi thank you atayogedde buli omuntu agamba Hey, yasingako ku nze cause nze nagamba I'm not surprised. Netambula nengenda. Bible eba ekyapa because buli omu ajja I want to thank my mother, I want to thank my father, I want to thank oba omala budde wenoteekawo ku mbeera. Omwaka performinga ku shows mmeka? Kisinziira. If people want me for a show ne bampita enda n'ennyimba. Waliwo ekintu abantu kye baateekawo nti saagala kuyimba ate kibi because bantya
tibagezaako nnyo okulwanisa nti sibeera ku show bwe pasita manyi performinga simanya biki simanye pasita yagala kuyimba just mugambe mwatya kyangu wegamba watya twagala kundaba ku stage kozi bwembeerako binyuma abantu bakisusa shows nyingi zenjagala mbeereko naye ekizibu that is one of the main problems people spread propaganda tigundi teyagala kuyimba gundi era kyobola mbuuziza mbeera ku showmeka naye nga shows nze buli shejja nga ndaba ekyapa ngenda nenjikola nga kimakinga ne value zaffe nga brand ngenda nenjikola why not oba kite ndi muyimbi gweyagala nyimbirani nyimbire waka lwaki manyimbira waka abantu bagamba gwe omuntu ali lweya gwe baliwawo okulaba nga oyimbye wano oba oyimbye wali ne beebuuza gwe sente ozijja mu kiggwa atayimba obeerawo otya ebasi mbeerawo nina ebintu ebirala byenkola I do marketing and a couple of other things but omanyi man simanye yes we get money online which is one thing but on top of that marketing has also helped me like have another avenue n'ennyimba okubeera nga ziri registered bulungi WhatsApp so wezizanya around the world still bansasula as a writer of my own music so nakyo kikusasuza okubeera nga wawandiika ennyimba zo ziregisteringa nozipublishinga simuzituna just okuzipublishing so bwe luzanya ku radio mu China radio mu UK bakuwayo akasente anyway it plays oba TV oba ki so ate ne bwosanga let's say documentaries zizze zibadde zaagala music wagende mu documentary yaabwe basobola omusoloteesa maybe oba omutwalo gwa $1 oba kakaaga ne muteesa akakaaga n'okateeka mu nsawo sente ne bazikuweza ku Western Union gwe n'otala n'okola bibyo osinga bano abasiba ku stage osobola obasinga omutwalo gwa $3 ezo miliyoni 36 naye ng'ozigye mu kadocumentary nga katono oli n'agenda n'atuuyana n'akola rehearsals n'omaliriza nga omuwishinga laaka akole byategeera I think nati buli omu akola byategeera ate just olina okwe-openinga up to opportunities ng'omuntu n'ogezaako otunule ango kyendala gye tusobola okufuniramu oba okitegeera let's say ngenze mu movies nayo nensikayo kitegeera si kibi public speaking nyinza ofuuka motivational speaker mu maaso neŋŋamba omanye ogwo nagwo mulimu cause mu Uganda nti tunabalaba mwebali naye kati nze nkugambe tunabalaba like on a large scale nze bwe nkituukako mbeera ku large scale bayinza oba nga gye bali nga ne teri abamanyi si mu bubi nga babamanyi be babategeera naye on a larger scale ffe tuba tumanyi bwe tugenda okiscalinga kituukeyo naye oba okubyemu ba motivational speakers bwe bali kati gashimba waali gashimba motivational speaker really didn't know that kikyakola tamala emirundi I see by categorizing away, but I think they are characters and personalities, but I don't think they are motivational speakers. Nti gwe mulimu gwakola. Bagayimba labye like let's say some people who truly go and speak to people. Oba okitegeera. And bali America most of them, you know, and abamu balaba nga kye bali. Nga kyakola kyokka nga tekijjayo ssente. Because motivation is the only thing you can't measure. Muntu ajja buzzi n'akuddamu amaanyi onatambula n'agenda nateire kyakkoledde business nnungi because obutalina bwakimeasuring oba wamuwadde kingi oba wamuwadde kitono okitege yes the point so ekintu ekyo nze nkiraba nga kintu kiri scalable nti osobola okikolamu ssente naye ng'ate oluusi tolina nnyo kyogabye so you literally mu maaso ogenda kukyusamu your career katono ogende mu bya motivation ogatta buli kimu sijja kyusa but I think there are so many facets mu muntu tosobola kuŋŋamba mbu just oli awo bwoti okola ekintu kimu ebintu bingi ebyokukola mu nsi muno oba okitegeera tosobola tuula awo n'ogamba ngenda kukola kimu twesibe ku kino twesibe ku kino ebintu bingi by'osobola okukola so nze byonna mbitunuulira ebimu nga mbisobola cause me motivating people siba motivating just nakigamba bye bye peace and love okitegeera kituufu kikulu nnyo okugamba abantu kyobagamba naye ng'ate okiri koza abamu ba motivational speaker ebintu tebabiri oba okitegeera so you need genuine people
ng'ebintu ebyo bakola ki babiri kati nganze nsobola okumotivating okuworking out naye I show up to the gym every morning nsobola okumotivating okuwandika ennyimba in a better way because I live to experience that nsobola okumotivating maybe okuliving a life in a more organized way because I live to do that so sigamba mbu ekintu kiba kivudde eri buvi ne kiyingirawo kati nga bebi waffe akaaba kokitegeera taba tavudde eri just n'akaaba olw'ensonga lwaki akola ki akaaba so for me I believe everything has a reason so I have a reason to do certain things abamu bayinza okubeera nga nabo balina reason zaabwe naye nze zange nzimanyi nti ziri solid zijja kunyamba okikola nga nkikola mu mutima omulungi si mu mutima just gwafuna mu bufunyi kakati epas waliwo ebintu ebitambula mu ggwanga sinnakulabako ku offices za federation sinnakulabayo sinnakulabako woman akulabangako wajjanga but ku federation yeno sinnakulabayo I think first of all but they're busy I'm getting back to the industry you've seen I've just started doing interviews actively TV interviews I've been doing bloggers once in a while wembasanga naye mbadde sinnabakomawo officially kati nakomyewo n'abantu and I'm back so saagala nnyo energy yange gispreadinga mu bintu oluusi bye sitegeera because siri sure about what is really happening more TV ya federation bweri yes naye ne uma kye yali ekola so some of the things ngendo biraba nga biringa ebiwo recycling ebintu mwena mwagala ekintu kimu mwegatte mukole ekintu kimu kigwe tuleme kudda mu science nze akulira simanya nze master wo simanya nze mukulu wano ebintu ebyantamaatamadda abantu baagala nnyo obukulu ne kisukka kyova olabamu ebyo ebintu byonna nze saagala nko bukulu seera siba nko mukulu mu bintu ebyo byonna nsobola obeerawo abamu basinga n'obitegeera naye it does not really matter if I'm even there mbeere nga ndi too involved ate simanyi na mu drive yaabwe ki ekibavuga okukola kye bakola kibi nnyo okuyingira ekintu nga tomanyi kigenda mu maaso then ate gwe okigwemu bugwi watya kyabika nekyonooneka so nze atudde n'ebbali ne neetegereza ne mbakubira mu ngalo ne baga keep it up simanyi era mu kyaki tolaba abantu abakuba engalo nga netamanyi musumba kyayogedde abadde yebase yenze bbo mbeera bwetegere simanyi kigenda mu maaso yes so mbimanyi bye boogerako naye simanyi mulamwa gwabyo because mbadde ndaba omulamwa gw'ebyo ebintu byebimu nga gugenda mu maaso so that is my point exactly. So maybe baagala biteekamu speed simanyi so sobola tuulaawo ne ŋŋamba mmanyi ddala ddala ki kye bagezaako okukola but one day I'll go and find out bali mutundu awo oli mukwano ova mu kakilika k'omukwano okuli Hudamani okuli Bobi Wine okuli Silver Kyagulanyi abaatulaga nti bali ekintu kye bagobako bano bali bakitandika kiri already in motion that is my worry so already in motion naye bano kye beesibyeko ate nga tebannaba yadde okutuuka ewantu wonna mu kukikola in legal terms these people are already on legal terms it's just to find a way to get it integrated and make it work oba okitegeera because problem tejjaba ya copyright problem ejjaba ya enforcement within the system kikola kitya tumonitizinga tutya gundi agenda kola atya ne gundi agenda kola ati naye issue yaffe yankola issue si ya kintu kiri kubeerawo ekintu weekiri naye tekikola nga bwe kirina kukola ki bwe kirina kukola ye problem gye tuyina yes so that's what we want and I believe that is the ultimate goal mu bayimbi oba okitegeera let's say kati nga zino companies nga Airtel MTN zibeere nga zisasula abayimbi bulungi other than omuyimbi okufuna 5% ku 100 tekimaking a sense abayimbi ebintu bye balina okulwanirira and I believe ekyo ekintu si kibi oba okitegeera whether federation whether uma inasobola okituusayo ne kituuka tujja ba happy because fenna kye twagala naye bwe bibanga byakulya ssente nga bya bubbi nze saagala beera mu bintu ng'ebyo
wabirabyemu ebyokulya ssente awo babyogera basiri sure kusobola kugamba nti kituufu oba ki naye nze saagala bintu bwe bityo si buli ssente nti nnungi abantu basanyuka gamba munange ssente kwata ssente naye si buli ssente is good money ssente ezimu ziyinza okugirako ebizibu byotajja managinga so nze kyendowooza if we do it for the greater good of the industry mu buli omu afunemu so sigamba nti gundi tujjamuwa ssente bweziti ne gundi tumuwe ssente bweziti teri ssente emala oli ajja kugamba nti ssente zemumpadde tezimmala okusinziira ku kyenkoledde industry nze yakitandikawo ssente zemumpadde tezimmala kino kiri bwekiti kijja leetawo wrangles so nze nsaba kireme kubeera nga kiri aligned ku ssente kibeerere ddala ku mulamwa gw'okustructuring industry ebeere ng'erina parameters erina kwetambulira oba okitegeera kuba twalabyemuko mazemuko uma yagenzeeyo nga bagenze batambule naye bavuddeyo nga buli omu baali baagala kwekuba tabiwuliddeko bayagadde okulwana omanyi abayimbi abamu tebamanyi nti ebintu ebimu tebyetaagamu nnyo ego banditudde wansi ne bategeera lwaki bakola kye bakola naye lwaki balina okwegatta ne lwaki tebalina kwekuba because bwe muddawo ne mulwana oba ne muyomba means temusobola kwekontrolinga munasobola otya okontrolinga abantu abangi nga mwe abatono mweremeddeddwa okwekontrolinga okikola otya we need calmness mu bayimbi ige ekendeere oba okitegeera kozi buli omu aba alowooza ensonga ye yentuufu naye nedda gwekakasa omuntu nti ensonga gyoleese eno ya mulamwa omukonvinsinge ajoyininga ekintu kyo tomu strong army nga toteekawo nnyo mukono gwa kyuma akkirize gwe kyoyagala because gweoyagala akkirize omuntu munnyonnyola omugambe muganda wange kino kyetugezaako okukola kijja tuyamba ffenna twagala kikola bwe tuti tuba tetwagala otwegatteko then agenda akirowoozeeko kusinziira ku bintu by'omulaze bye mugenda okukola ki okwasaganya n'engeri gye mugenda obbikolamu omuntu asobola okijoyininga mu mirembe naye bino ebintu by'okutandika okugamba omuntu byampaka ate mutuuke ne ku leve ey'okulwana lwaki baba batuuka ku leve ey'okulwana nze sikitegeera because buli wotandika okulwana kitegeeza you cannot master your emotions ng'omuntu oba okitegeera ng'olowooza nsobola lwana nsobola nze nkoze martial arts for a very long time era singa njagala kulwana nsobola olwana naye point eri nti nwanira ki oba okitegeera sijjukira naddirwe nasemba kulwana sijjukira naddirwe nasemba kukola martial arts I think lockdown eyo trainer wange twali tukola naye mu lockdown edda siddanga musigezesanga yadde kuddamu kukola oba bikondo oba kinedda naye olaba omuyimbi agala okulwana ne munne omuntu mukakase lwaki olwana naye kiringa nze kujja kwogera naawe ku nsonga emu then ensonga bwekulema okugivuunulanga ggwe bw'osobola notandika ogaye paaso oyina ennyindo ennene bikwataganirawo n'ensonga gye tuba tuliko bikwataganirawo n'ensonga gye tuliko gwe improve your argument tonvuma oba okitegeere tonvuma bw'owulira nga ekintu kyogezaako okuggusa kigaanye ddayo wako otuula okirowoozeeko naye ate bw'onvuma kitegeeza tosobola kusigala ku mulamwa ku kye twogerako twogera ku kya copyright ate ogamba nti simanya ndabika bubi kulabika kwange obikwataganirawo ne copyright tewali we bigattira so nze kyendowooza twetaaga abayimbi bakakkane bw'oba olina kyogamba omuntu osobola kimugamba nga towoganye kisobola omutuukako osobola kimugamba nga tomulaze nti musiru togezezaako mu disrespecti nga kisobola omutuukako kate muyina bye mukola biki omuntu omaze nga atolina byokola osobola agenda kuwuliriza ati kiba kizibu omwegemaze omugamba oli musiru kati ate oyala mukkiriza bintu byokola kijja kuba kizibu so nze kyensaba bamastering emotions zaabwe bakkakkaneko beewulirize luli twalaba bannamawulire bagenzeyo tulaba bannamawulire babasika amataayo no bamusika wano no bamusika wano ebyo ebintu bibi bwobanga olina ekintu ky'okunnyonnyola omuntu kimunnyonnyole mu buntu teweetaaga kulwana teweetaaga mulaga nti gw'olina amaanyi osobola omugjawo oba okitegeera luliba lumu nga togayina galowooza ogayina leero naye gayinza okuggwawo nebyokkiririzaamu ebyo byonna bisobola okuggwawo at one stage cause time temanyi muntu yenna oba okitegeera ne changes happen to anyone
bwe wali bebi bw'oli kati maama wasobola okunaaza kati naye luli yali akunaaza ng'onyumirwa katoyinza namugamba minaazaako oba otandisa osiriwala because waliwo levo gy'olinnyeeko buli levo yeetaaga amagezi ag'enjawulo so abantu abamu obanga tolina amagezi gasobola kuhandolinga situations byejjeemu oteekewo omuntu omulala asobola okwogera n'abo abantu gwe tosobola kukikola byebyo ebizibu bw'obanga omanyi tosobola kuggusa kintu kiwa omuntu omulala amagezi agakuleesa okukola ekintu kino paka kati gayinza obeera nga tegakyasobola kyambusa we kiina ttuuka so kiveemu ofuna omuntu omulala akuyambeko oba ofuna amagezi agasobola okukola ki okukyambusa kyeyongereyo oba okitegeera waliwo ebintu bye nali nkola bye sikyasobola kukola kati oba okitegeera lwaki because times zikyuka ne demands zikyuka n'ebyokukola bikyuka nga n'ebyokukola ebyo tokyasobola bikolanga bwewali obikola luli nga bikyuse tv tezikyakola nga bwe zaali zikola radio tezikola nga bwe zaali zikola amawulire tegakola nga bwe gaali gakola intaneti yajja n'etwala buli omu n'emuwamba nti ne tv erina okuba ku intaneti ne radio erina okuba ku intaneti n'amawulire galina okuba ku intaneti oba okitegeera lwaki because things change ani yali akisuubira no one knew emyaka 15 emabega nti tuyinza okuba nga eno yandibadde reality yaffe oba kyekyandibadde kigenda mu maaso so nze kyendowooza abantu bayige okukakkana balabe ebintu nga bwe biri koza ebintu bijja ku surprisinga ojja ba surprise ng'oli mu position gye weetuttemu lwakuba olowooza oli w'amaanyi ate ekintu kikube wantu nga tosobola kwejjamu bitolina maanyi gejjayo so kyensaba bukakkamu basobola okwogera nze sikiwa nti bayinza olemererwa kozi bonna bye baagala bye bimu so mba mwagala ekintu kyekimu mwagala kukola ssente si bwe kiri mwagala copywriting eryoke si kyekimu period so mugezeeko kiggusa so temwekuba mumi nakweyisaamu mpi nakweyisaamu maaso emabega kawo twali tunyumyako nawe era ku kamera